Yambuuza nti tewangambye nti olimbeerera ko nze nti ye kuye nti ngenda kulomansinga nnyo lwa nsonga embuzi eruma. Era omuvubuka yayonka amabeere gange eddakiika nga 5 ng'ali okwo. Ayonka lino bw'alita n'akwata liri naye nga mpoomerwa. Bw'atyo yatandika okunkwata ku nkudi n'engalo ze nga mpeeweeta. Yazanyisizanga engalo ze wansi wange ng'ate eno bw'ayonka amabeere gange. Kati yambuuza nti naye owulira otya kuba ndabanga gwayimye. Konze nti simanyi naye mpulira ebintambula mu mubiri. Yasekamu awo n'aŋŋamba nti nkitegeera gwe mulundi gwo ogusoose naye kati oyimye era wansi wonna watobye. Kati ngenda kuyingira naye tofaayo, sigenda kukulumya, ngenda kuyingira mpola mpola. Bw'atyo yasituka n'atandika mpola mpola okwagala okuyingiza waya ye. Namubuuza nti naye mukwano, obadde okimanyi nti bino bye tugenda okukola? Lwaki tewaleese bupiira tetwekuumye nako? Ko ye nti nedda, manyi ekyokkola, ndi mukulu ekimala, teweeraliikirira, ngenda gayiwa ebbali, siyinza kukufunyisa lubuto, sisobola kukola kintu ekyo lwa nsonga manyi obulabe obukirimu. Konze okakasa onoosobola nkwesige? Ate teyatondowala, bulwaki toneesiga nga nteeze nkwesiga, omukwano kuba kwesigaŋŋana. Nagambye mbisobola, lwaki ombuusabuusa? Nalaba atandise okumenga ne ŋŋamba owaayi tewali buzibu, tubikole, tewali tabu. Omuvubuka yatandika okugiyingizaamu mpola naye byali biruma. Abanga ayingira ne binnuma n'aggyayo. Kati alina engeri gye yakikolangamu nga bw'aba ayingira ayonka n'ebbeere, abanga ayingira n'ebbeere n'aliyonka. Kati ng'obulumi bwa wansi n'obuwoomi bwa kiisi bwe bwegatta mpulira nga nnyumirwa. Yagenda agiyingiza mpola mpola, nga bw'agiyingiza n'ayingizaako ekitundu n'agikomyawo, n'agiyingiza n'agiggyayo. Twakomekkereza agimaliddeyo yonna naye ng'obulumi bungi. Twabikola naye sijja kukulimba nti nawoomerwa nnyo, okwezi nakwo tekwampoomera. Naye ennyonka gye yali annyonseemu amabeere yo yankolera. N'obukiisi bwe yampanga nabwo tewandeka kyekimu bwannyumira, okwezi nakwokka kwe kwannumya. Lwa nsonga byali byakuwagaanya nga mpulira binnumira ddala, ate yali munene. Bwe twamaliriza mu butuufu nagenda otunula wansi nga gonna yagayiye ebbali, obwedda agayiwa wansi awo. Kyenava mubuuza nti gonna wagayiye wano, tewabanga waliwo obwakutoloseeko ne bunnyingiramu bw'onfunyisa olubuto? Yaŋŋamba siyinza kukola nsobi eyo kuba nkimanyi tukyasoma, oli muto. Okutwaliza awamu mba nkuleetedde obuzibu singa nkufunyisa olubuto. Twagenda ne tunaabako mu kinaabiro. Olwamala okunaaba yaŋŋamba nti kaakati nzikiriza nti onjagala, ate nzikiriza nti wali tonnimba bwe waŋŋamba nti olimbeerera. Era nkusaba ekintu kiri eki kimu bwe kiti, tovangako omuvubuka omulala gw'owaako atali nze. Nga bw'obadde weekuumye ebbanga lyonna neera neekuumira, oleme kubaawo muntu mulala yenna alaba obwereere bw'atali nze. Nange teri muwala mulala yenna gwe ndisaba, ebintu ndibiryanga wuwo. Buli nawulira essanyu okuba ng'omwagalwa wange asiimye kyemuwadde ate nga neenyumirizaamu. Era nasanyuka nti omukwano gwaffe nali ngutaasizza, anti yali yagambye nti bwe simuwa agenda. Bw'atyo yayambala yunifoomu ye atera addeyo eka, naye bwe yali agenda yakwata mu nsawo n'aggyayo 50,000 n'aŋŋamba kano akasente mbadde nako, kwata ojja kanywamu sooda. Nga yaakagenda ne maama wange yatuuka naye teyasobola bimanya kuba n'amasuuka ge twali twekoleddeko galiko otusaayisaayi. Naye nayanguwa ombiggyawo ne mbinnyika mu mazzi era maama teyasobola kumanya kikyali kituuseewo.
naye okuva ku lunaku olwo natandika omisinga ebintu bye twakoze, nga mbeera awo ne njijjukira engeri gye yanuunyeemu amabeere, engeri gye yannyoonseemu ennywanto, engeri gye yannywegedde, nga mpulira mbisuwa, kuba gwe gwali busoose obbifuna mu bulamu bwange ate ne bimpoomera. Nga wayiseewo ennaku nga 2 twaddamu ne tubikola, era yali ansanze waka ewaffe olw'okuba maama wange akomawo ssaawa emu okuva ku mulimu. Kati ffe olwatutanga ku ssomero ku ssaawa 10 nga tufuba nnyo okwanguwa waakiri ku 12:15 tube nga tumaliriza. Twamala akaboozi ne tukafuula aka buli lunaku, era ku mulundi gwaffe ogwokusatu saawulira bulumi yadde. Ate bwengeraageranya omulundi ogwokusatu gusingako ku mirundi ebiri egyasooka, kuba nali nnumizibwa nga n'okunyumirwa sinyumirwa, naye guno ogwokusatu nanyumirwa. Kati awo entandikira okumanya nti ebintu biwooma, ate wemmanyira nti ebintu bino kasita obitandika eby'okwezina biri addictive, bikwata omubabiro n'obanga buli kanaku byagala babikkole. Ye omulenzi yaŋŋamba nti teweeraliikirira, totya, njagayiwanga bweru, sijja kufunyisa lubuto, ate ndi mulamu, sirina kawuka. Kati neesiga tunyumirwenga. Akaboozi twakanyumyanga buli lunaku ng'oggyeko ennaku za wiikendi, ng'ate buli lwanzina neeyongera ate mwagala. Natuuka nga mulabanga bba wange, wadde ffena twali bato tuli baana ba ssomero, naye nga mulabanga omusajja wange. Olw'okuba ye omuntu gwe nali nsoose okwebaka naye namuwuliriramu emirembe nga mingi, era oluvannyuma lwa wiikisi nga 2 nga twegatta natandika okulwalalwala, nga kamunguluze mungi, mpozzi n'okusesemasesema ebyali tebintuukangako mu bulamu bwange. Kati lumu ku wiikendi maama yali asiibyewo ku Sande n'andaba, yantunuulira nanneetegereza n'ambuuza nti buzibu ki, nga tuli mu mbeera zo. Ko nze nti nedda maama, mpuliramu just mpewo, ko ye nti mwana ggwe tobanga wasoba. Omutima gwankuba naye nga ndi mugumu, nali mmanyi boyfriend wange agayiwa bbali nga mu buli ngeri siyinza kuwaka. Era namugamba mami, ekyo tekisoboka. Ko ye nti nkulaba oli lubuto mwana ggwe, genda oleete akakebera ku ddwaliro tulabe. Nagenda ku ddwaliro ne ndeeta ka test kit. Nali simanyi na bwe bakakozesa, nali mubisi. Mami ye yaŋŋamba nti genda okafukemu oleete omusulo. Maama yakantema mu bukambwe obw'ekitalo nti ndi lubuto, era nti sirina bwe neegaana. Yatandikirawo okunsoya ebibuuzo, olubuto lwani, ye onkoze ki, ogenda kunjogezaako, wansala. Mu kutya okungi nagamba era sikyalina kye mbikkirira. Omuvubuka namuwaayo, yankuba engolo n'ambuuza nti omwana obwana gw'osoma naye akufunyisa atya olubuto, obwo busiru bwewammwe? Kati kankugobe mwana munno akulabirire n'eri bbuto lyo. Yaŋŋamba kwata essimu omukubire ajje wano tulabe obanga mwetegefu okukulabirira, mpulire ne bw'alowooza obanga mu mutwe gwe alinamu akatoola. Nakubira omuvubuka awo ne mugamba waliwo ensonga ezikwetaagisa ewaka, yitirayo bambi. Omuvubuka yaŋŋamba nti nga mbadde siriiwo, naye obadde onjagaza ki, buzibu ki? Kati ŋŋenda nkola ensobi munnyonnyola embeera nga bw'eri. Kamugamba wanfunyisa olubuto ne simanya, kati maama ategedde bakwagala. Omuvubuka yaŋŋamba nti wano wendi waleekaana, kanfune ewali neetiwaaka obulungi mbakubireko. Bwe ntyo nalinda nti oba omuvubuka anaafuna neetiwaaka addemu ankubire. Nga wayiseewo essaawa nga nnamba n'addamu ne mukubirako. Okumukubira ng'essimu ye tebangako, nga yavuddeko dda. Namanyirawo ku luno maama nzise. Kye nakola naddira 50,000 ziri ze yali yampa, nali nazitereka, ne nninya booda ne nziruka ng'endeka ewaabwe omunoonya. Nasanga waggale nga tebeeranga muntu.
maama yaŋŋamba okirabye, olabye bye nagambanga, kati omuvubuka adduse akulekedde olubuto, ogenda zaalira ku luggya. Enkeera twakeera mu bazadde be, nze ne maama wange. Abazadde b'omuvubuka twabasangayo, naye nga nabo bamunoonya, tebamanyi wa gye yalaze. Bwe yali teyasuzeeyo, nga n'essimu ye teriiko. Yali yadduka era nga wayiseewo wiiki nga nnamba. Twawulira nti yalabiddwako ku kizinga e Buvuma. Omuvubuka bw'atyo bwe yandekawo ng'ategedde ndi lubuto. Eky'omukisa omulungi maama teyangoba, anjagala, anfaako, andabirira, n'olubuto lwange luli mu myezi 7 omuvubuka taddanga. N'olwekyo bawala bannange, tomala geebaka na muntu olw'okubanga oyagala mukakasa nti omwagala.